Bw'omanya embeera mw'oli kikuyamba okugivaamu. Before you realize nti embeera mw'oli mbi togenda kugivaamu. So proper yasoose nakukkiriza nti embeera mw'ali mbi yaliko owakabi ne takyali. It should be an example. Yes, for all those young people out there. Naddala abali mu celebrity life. Njagala okimanye nti si gwe asoose. Ate era amazima amatuufu si gwe agenda okusemba. Bangi nnyo bakyajja, bangi nnyo bakyagenda, ate nga mubagenda enkya oyinza okuba naye mw'oli. Prepare. Once you start getting money tokyamuka nolowooza nti bigenda kuba bya lubeerera. Bayimbi bangi nnyo nga bali mu mbeera Dr. Proper mwali. So I think you should be a learning example for all celebrities out there. Buli wotandika okukola ssente mu kyokola, manya nti eno ye bizinensi yange. Ndi muyimbi, wojjamu ozzaamu kyenkana ki era otereka kyenkana ki. Muyimbi wenna nkusaba wekumireko omuntu oyo asobola okugamba amazima. Akugamba nti blood wano oyokya, nti wano kiri bwe kiti. Naye abantu abasinga be mulina bonna bapikerere. Abayimbi mwebereremu oba baserebu kale mwebereremu, kubanga munaye ebintu byensi bikyuka, ensi madaala gambuka ate ne gakkirira mu mbeera y'emu. Byonna ng'obikola muganda wange, naddala gwe omuyimbi aliko olwaleero, nkusaba omanye nti there is the end. It can never be peak time for you forever. Olina okubeera careful ng'omuyimbi, akasente kafune ka respecting. By respecting your money, ntegeeza katereke. Ebintu byensi bino bikyuka bwe bityo, ensi yetolola bweti. Leero oli wakabi, enkya ku for you page toliiko. Ng'omuntu yenna weberere mu ssente bw'oba ozifuna kati tekitegeeza nti zigenda kujja paka. Mugenyi nga bwe bamwogerako n'ebyalaali. Ogenda kumanya oti ekiddako nga negativity tebamukugambye. Because when they tell you the negative, omanye ebyokutereza. Ba Dr. Proper bwe bayimbira endongo teyalimu nnyo ssente. Nja kugamba amazima amatuufu nti Fefe Busa akoze ssente mu rap okusinga GNL Zamba. Wakamwesigadenze chebando wagendo kubere ndongo tondeke waka hidi special Hajaruna Mbiru King Saha Spice Diana Twin Smile Inikandi Nuela Kaima Shafik Mary Hats Tumbetu Kenjike Katawaniko Katsebo Genne wakamwesigadenze chebando kuna kulwaidi okuingira shingo mtwalo gumu ordinary mtwale bili TV mtwale tano hate meze ya mtwala tano kale musare leko nobwana bu maintenance free kulabika bulungi kwesa musente nabushanana tokane bugwa ku musajja bilu byanza tondeka waka Really special. Akamwesigadenze chebando. Hewagidwa. Biva Organic, Skypins Tours and Travel, Good Color Solutions, Vintage Events, Lugavis, Senganamuga, NTV, Nespark TV. Media kwoli amanya Kalumu Namutebi. Ndi wano ne present owakabi. Kimujike. Kyekiriwo karo. Mugambo oti onsazeeko. Wamanyiza olugira bwe ndi ngamba wayitawo wano tugende tugire. Badde ndudde olabika ku mpewo za media naye tutuuse. Kyekiriwo. Munoonya Yidi mulooza ndi musiraamu naye siri musiraamu. Mwiza okuba mwajjukire ne mugamba kati basiraamu be tuyinayo katunoonyeyo Kimu kubanga tuludde omulaba ate Yidi yankya. Naye oyinza okuba oyinayo omukyalo omusiraamu. Munumbe ku Yidi. Oyinza okuba oyinayo omukyalo omusiraamu gwe wagulidde abaya. Sikyalina abakyala basiraamu. Nakwanako omuwala omusiraamu naye ndudde. Ndowooza omuwala omusiraamu gwe nasembayo kwano wabaali bamuyita ani? Sijjukira myaka mingiko. Dako sijjukira ddiwe nasembayo kuba na muwala musiraamu. Nasembayo gulabaya. Sigulanga ku abaya ate bukyangambaawo. Sinnatuuka ku level egula ebyo bintu. Ekisooka siri musiraamu, sirina mukyala musiraamu, lwaki mbangula abaya? Wali okwanyeeko. Temwagenda wala. Tetwatuuka mu Yidi. Relationship teyawangala kutuuka ku Yidi. Relationship teyawangala kulaba Yidi. In fact teyalabayo Yidi n'emu. Genda mangu. Ligwa mangu omanya kyonoonya munaye teweesiba ku bantu. Omanya nnoonya ki mu muntu bw'olaba ng'omuntu tekiriimu oba ye bw'alaba nga kyakunoonyamu tekiriimu ng'amalayo ate tebiba byakunyiiga tonyiiga. Yensi. Yidi eno ogikwatidde wa? Yidi nga bw'ondaba sirina nnyo kiddako. Ndi awo bwentyo. Mpola mpola sigirinaamu nnyo pulaani Yidi. Ndaba empozi ngendagendako mu comedy store. Mpola mpola twaliriza obudde nga bw'omanye tuli ku ndi wano cricket over. Bagita batya? Uma Showgrounds, yes. Wetuli. Nakulabye bakulanga ne mugu Yidi special kwa Kamwesi. Yidi special kwa Kamwesi nayo tugenda kubaayo. Abantu b'okwa Kamwesi mwetegeke. Kigenda kubeera kijjobi nnyo awo wennyini tugenda okubanga tukwataganira. Mujje abayimbi bangi nnyo Spice Diana, Stabu Wanatoro. Kwegamba tosobola bamalawo bangi nnyo. Aruna Mubiru, King Saha. King Saha kwegamba list nene nnyo. Tuba kwa Kamwesi mujje ndoza mba mpita abantu ba luguudo sigayaza road.
Mambita abantu bokugaza road mwenna abantu bekalerwe bwayise nabweru kazo nansana katoke ebifo bena birinanye waawo tuba tubayita mujje tunyumirwemu olunaku lwenja kyekiriwo ndi steady nga bonda basina nnyo kigenda mu maaso bigenda bitya byo ebyange tebirina buzibu wadde Katonda mulungi akyambikiriddeko akasubi akyambikiriddeko akasubi obulamu butambula. Yes, sente za federation mwaba mukubaziri abangamba nawe gwe ne Kenzo muri muti temutingana. Kenzo kyali wange naye siri muyimbi. Siri muyimbi so ebintu byabayimbi obera ne bachali bono baleka ne baberako ne private life. Buli bulamu bwe nabayimbi eri office ye gyakolera emirimu gye nga ye watambuza bikwatagana ku TV nze lwaki mba munonyereza ku bikwatagana ku mirimu gye egiri personal byakwasaganya. Ngambo bwayagala kola TV oba nawe ogende. I think Eddie Kenzo has been talking about that for the last I don't know how many years. Kuba yomu ku bantu abasoko tugamba nti MTV enonya franchise e Uganda. Ye yasokera ddala okukitugamba wano nti banonya in fact East African franchise ya MTV base. So simanyi butuufu bwakyo batuyaye to confirm. Omanyi TV simmere obuzanga ku mugagga omwe Kampala ali kubuulira. Omugagga oyo mbuga yajiwulira. Nkubuulira mazima TV ogiraba. Nze zijukira omugaga kyemanya agulawo TV nga naye amanyi nti sente ze zimala okukola TV, but it's not just money. Ate kyasinga otomeza omugaga ye kyali kizibu nnyo kuba bambi yagulawo TV n'agenda aleeta ba videographer bano badde video director mwalimu ba video director sima video gundi sima baani ne bajja ne basooka bamukolera akatogo k'ebinyeebwa ne lumonde n'ompulirira emaga n'ompulirira empi ne kijja ne kimutabukako so ne Chameleone yennyini yakolako TV. Tumujukira nga bali mu kuzimba studio mu lockdown simanyi kikyatuukawo. Nakitako ne ku signal testing. Naye Miriquest alabika ekyamusumbuwa baki ye business za Miriquest zitera kulaba birthday sooka. Business za Miriquest zitera laba birthday sooka ngojeke y'obuyimbi. Simanyi ngojeke y'obuyimbi. Ne Miriquest business zete zitera kulaba birthday yaze sooka nga ziri successful bulungi. Tojukire byatuka ku bbala yakola ebbala tugenda okuva mu lockdown nga buli muntu gyayogerako. Yakoma mungundi omwo mwennyini. Mu lockdown yaggulwawo ne bangamba nti family omwenge neegunywa ne bali mu lockdown family omwenge neegunywa gonna emikwano n'abenganda ne bagunywa ne bagumalamu so so if Eddie Kenzo is planning to start up a TV station katumusabire tulabe naffe bye twagala twagala tufuneyo ku TV zirinamu ku nsi ezicompetinga kiyambako system okubanga fenna buli omwaka ola kituufu oba okitegeera. We need more competition. Bwaba agikoze agireete tugende mu maaso. Nyamutoro. Honorable Minister Nyamutoro. Konako tukateeka. Minerals and Energy. Sinnamusinkanako nno honorable. Sinnaba musinkanako naye. Mbirengera. Papa ennaku zino yazze n'okwogera ayogera nti mukyala wange nti omukulu ampadde ekirabo kino kubanga mukyala wange bamuwadde obwa minisita. Kwegambe bintu ebito bibiri. Waliwo otuukanga mutuufu gwaliiso buti kakati time yabasemyekozo kweyagalamu. Okitegedde kati basemyekozo kabeeyagalemu bawanike ku bugere embeera etambule binyuma. Binyuma ng'olina akwagala ebyaddala bazabaza kayimba yakayimbye lave enyuma ng'olina akwagala ebyalaali. Kati kyetuliko wano kyetulaba. Kyetuli mu kulaba wano. Asikulumya. Kuba bwe kuba singa kulumya twalumwa dda. Naye twaguma. Buli muntu ne time ye. Mwaguba. Kuba kuyita kuguba. Twalumwa twaguba. Kati bakuyita kuguba. Eddie Kenzo naye. Eddie Kenzo byayiseemu bingi nnyo. Kisuubira nti alina gwali mukulumya kuba relationship ene ebadde yebbanga. Bwe baba batugamba mbu bayinayo n'omwana. It means these people have been seeing each other for a while now. Naye lwakuba guli gwabadde omukolo nga guli public nga alina okuvaayo publicly awerekereko munne mu kulayira na biki. What can we do? Omukulu. Ng'afuuse minisita. Olw'ensonga waliwo by'otakweka. Bw'oba minisita ng'olina omwagalwawo balina okumumanya. Bw'oba MP balina okumumanya ebintu ng'ebyo. Okitegeera. So osanga ne pressure bwete bwe yakisindise paka wetuli. Paka wano wetuli essaawa. Ate minisita alayika mulokole namulabyeko wa Pastor Kayanja ng'amusabira. Pastor Kayanja. Nakyo kisoboka. Ekitali kibi ogutali musango. Tubaagaliza bisinga Eddie Kenzo bw'obanga oli musanyufu naffe tukusanyukirako. Nyamutoro obanga nawe oli musanyufu big up on yourself honorable minister. Tichi oyina kyoyagala oyisaawo
omanyi buli kirungi mukirabamu obuzibu bannamawulire buli kirungi tukirabamu obuzibu abantu mubaleke basanyuke abantu mubaleke beeyagale naye naffe tusaba omwana ono mumwagala ebyaddala nga ye wabaagadde ate bagee tebamwagala tusabye busabe mwe mulina mitima meta mulina we mupimira emitima ne mumanya nti ogwo gwagala bituufu oba guno tegwagala bituufu abantu beeyagadde ebbanga nga mwenna temumanyi nga mubadde temubyogerako oluli nga temumanyi nti beeyagala ne babyogerako naye tebyakwata nnyo lwakuba luli yali si minisita omanyi lwaki lu tebyakwata nnyo si minisita n'olunaku lwe yazaala amawulire gabyogera naye nga si minisita buli omu ng'agamba nebino nabyo bikola nnyo amawulire amafu maama kati tuze eyaluli ng'azaala amwe mumanyi kati kubaga relationship erimu n'omwana bisobola okuggwa bwe bityo tebimala gaggwa bwe bityo relationship erimu n'omwana relationship yonna erimu omwana teggwaggwa bwetyo ne bwe mwawukana mu bya love musigala muyina okubeera nga mukwasaganya ekyokuba abazadde temusobola kwekyayira ddala musigala buli omu afa ku munne mu ngeri emu kati kankubulira ekintu kimu Eddie Kenzo gwe yagambye asobola owulira nti Rema yafunye obuzibu n'asanyuka tasobola era naye asigala munakuwavu mu mbeera yemu kuba abafiiriddwa maama w'omwana we bwe kiri Timu tugende ku proper. Kaza muveeko. Tugende ku proper. Dr. Proper. Dr. Proper ka video ko kalabye. Ka video nkalabyeko. Oba nakalabyeko aka Dr. Proper nga asaba obuyambi. It's not too late for him okujja n'asaba obuyambi. Ate omuntu yenna akkiriza embeera mwali n'asaba obuyambi. Abeera ali ku kituufu. Okitegeera so kitandika na kukkiriza mbeera mwoli noga nti nze ndi mu mbeera mbi. Bw'omanya embeera mwoli kikuyamba okugivaamu. Before you realize nti embeera mwoli mbi togenda kugivaamu. So Proper yasoose na kukkiriza nti embeera mwali mbi. Yaliko wakabi ne takyali. Okitegeera so esaawe nayagala buyambi and I believe ajja kuyambibwa. Proper yanguwa nnyo weegate ku bitongole ebiyamba abayimbi Federation already sako sente zaatuukayo osango n'ayambibwa mangu nnyo. Ina collabo either collabo or remix ne Eddie Kenzo. Yeah, so it works in favor for him. So Dr. Proper sichi toli bubi nnyo okyasobola okutoba omanyi naye waliwo ekizibu ekibeerawo ng'obaddeko star. Bw'omala okufuuka omuyimbi bw'omala okufuuka owakabi waliwo by'otakyasobola kukola. Kati Dr. Proper oli omukadde nga tanafuuka muyimbi ne bwe kuba kusindika kigali yali asobola okisindika. Ne bwe kuba kukola omulimu gw'ekika kyonna naye kati obuzibu obubaawo si nti gaba malala. Kyetaaga a certain level of maturity and understanding and oba nkiyite ki okuba ng'osobola okuddayo mirimu egikuteeka wakati mu bantu naye nga gikuswaza naye ate n'ogikola kubanga yembeera mwoli. Kuba ekisooka Dr. Proper ekisooka okubeerawo omuntu yenna nazanga Dr. Proper ng'avuga ekigaali ku kkubaawo kyagenda okusooka mujerega. Emirimu oba ogimulemesezza so si kyangu okubanga waliko serebu n'oddayo mu bulamu bwa bulijjo n'otandika okukola emirimu naddala emirimu ng'ejja jjuwakaali kitera okubasumbuwamu okudda engulu. So buli asobola okuyambako ku Dr. Proper tumuyambe. Buno busente mubulina mbalaba eyo mubukasuka mu mabaala mukola ki muyambe omuntu ono waba yali ayimbiddeyo akayimba ne kakunyumira muyambe Dr. Proper. Awo nyine kayimba kike yali ayimba wakwe buyimba kibwomanyi wa Dr. Proper. Waliwako ke yayimba ng'akyawa omukazi bw'oba ogenda genda ajiri nafuna omulala ako kennyini ke kamu ku buyimba bwe obunyumire nnyo and he's a talented fella guy ayimba bulungi nnyo. I think this should be as a learning yardstick to very many young talents abali mu Uganda totandika kyankalanya wano bantu industry yafe ogimanyi. It should be an example. Yes, for all those young people out there naddala abali mu celebrity life. Nti you should be smart first of all totandika kube tebakugamba nti beera hambo kubanga bijja kuggwawo naye weetegeke. Prepare once you start getting money tokyamuka nolowooza nti bigenda kuba bya lubeerera. Kuba ffe tubalabye ffe tubadde mawulire wano ne tulaba abantu nga bajja leero enkya ne bayitawo nkoze kubeera wano sirabangako muntu gwe bali bafuuye ssente ku stage nga bwe nalaba alimpa nga bamufuuwa ku stage ya Comedy Store olunaku lya wallahi teriiyo. Nkugamba ekigambo kino paka wano wendi banga lyemaze nga ndaba Comedy Store tewali muntu gwe bali bafuuye ssente nga alimpa Ronald. Olusuku lwa cement yajja ng'ayimba oluyimba lumu ku stage n'aluyimbira eddakiika 10 nezi ng'abantu bamugamba addamu tukye n'addamu oluyimba lw'omwana emirundi nga 10 ng'abantu jja sibagala muwa ku ssente alimpa bamufuuwa ssente ndoza ziweza ne milioni nga 15.
mu Comedy Storm oba okitegeera. So naye alimpesa we nali luddawa kiddayo ku mpisa ze nenneeyisaaye n'obuteeteekerateekera kuba kasenteko yakafuna mu space eno. Olaba bamufuwa milioni 15 mu lunaku lumu ate nga yali ayimba buli wamu ebiseera alimpa we yakubira. Thank you. Alimpa we yakubira yalina performance ndoza buli lunaku nga buli lunaku alina waayimba ng'agambika kujjukira tone wano yamusiba nako. Kyenkugamba ekyo n'atandika okuwamba abantu n'atandika okukola ki abamu ne mutandika otugamba simanya mwe temugambwako simanya temukwatwako simanya mwe muli simanya baggume mwina mwefujjo mwina emputtu bwe bityo ebitandika essaawa eno ng'amaanyi ogalina Uganda bwetyo. Nedda ngezaako okugamba ba artist bonna ne bw'obeera waakabi kukomawa ne bw'obeera waakabi kukomawa si yegwe Chameleone si yegwe Bebe Cool si yegwe Bobby Wine. That is the epitome of obwakabi mu Uganda wano. Oba okikkiriza oba tokikkiriza. Omuyimbi yenna avaayo naga nti yali akoze showbiz okusinga abo abasatu ajje. Nja namuwa ssente. Those are the kings of show business. Those are the kings of being stars. Bwe twogera kubeera star. Chameleone, Bobby Wine, Bebe Cool did it all. Ennaku zino baserebu baffe bavugana hali ya Kawundo. Oba okitegeera kye nkugamba. Abasajja bavuganga emmotoka nga mu Kampala agivuga bwogu. Ng'ogirengera ino gamba oyo ateekeddwa okuba Bebe Cool. Oyo ateekeddwa okuba Kamiri, oyo ateekeddwa okuba Bobby oyo ajja. Emmotoka bazivuganga kitegeeza bali ba star. Kati muvuga formatic. Baserebu baffe na hali ya Kawundo muvuga formatic na hali ya Kawundo na Alfadi. Bali abasajja bali ba star. Bangi. Bwe basa Alfadi ebeera Kawundo bwe taba Kawundo eba formatic. Ze motoka baserebu ze batambuliramu ennaku zino. Balina amalala muyimbi mutona yavuga Spasio. Na yali neddala. Anti namusane ngama. Ali wa enoyo. Toli ku Brunoke. Yajiva ku Spasio. Brunoke yali. Ama wa Paso. Brunoke wa Paso. Ani yavuga Spasio. Wali aho. Yajira ku TikTok. Ona yenga ali neddala blood. Superstar. Superstar. Nina bantu amubengenda njigira ko manyize ngundi eno njirabye. Baza yakuba akayimba. Ne baza akayimba yakakuwa nakafunamu. Ne kati a struggling. Yes. Kati awo. Ate nga baza yetali yala. Waliwo bali abayimbi abagwerako ddala n'abeera yala 000 naggwera mu ddala nga tayinaamu wadde ata. Oba okitegeera kye nkugamba si embeera eno proper gyalimu essaawa eno oba okitegeera tulabye abayimbi bangi nga bagirimu tulabyeko ba Clever gye nga bagirimu tulabye bayimbi bangi nnyo nga bali mu mbeera Dr. Proper mwali. So I think it should be a learning example for all celebrities out there oba abatutumufu kuba tetulina nnyo ba celebrity wano tulina nnyo abantu abatutumufu oba okitegeera. So tulina okuwatchinga out tulina okubeera careful. This money comes in but it's not going to be forever. The money flow is not forever. Simuga nti tekugenda kukalira. Olina okubeera careful, olina okwegendereza n'omanya engeri gy'okozesa ssente. Invest wisely. Okitegeera, invest wisely. Teeka awantu w'oteeka ssente ng'olowoozezaawo nnyo. Ng'ojja kujjawo akasenteko kadde. Si embeera eyo ne mu investing mu bintu ebitategeerekeka. Tubalaba baserebu baffe ennaku zino bagula mamotoka. Oluyimbayo tune emu agulayo emotoka nga 4-5. Nalaba muyimbi kiwane yagula emotoka 4. Bali bamuyitaani naye ali omu ku abo abazze nga bakikuba ne bagenda. Yali ani? Yali record era Butida? Yali Butida teyali Butida. Yali Kididi. Kididi we yakubira hit. Yagula emotoka 4. Nga kuliko Raum, kuliko Spasio, kuliko bumotoka bwe butyo bonna kuliko Mark X kuliko chi nagamba nze sali na motoka ngusama motoka mberewo kubange waffe kye kyali kibulamu kyokka naye nga munaye amamotoka ago osobola okugagula mpozi ngo ngambo tandise bondi kutunda amamotoka naye oba toli mu business etunda amamotoka oba oli mu kwocha sente zo nyingi zoba yonoonerawo okitegeera kye gamba oli mu kwonoona mwaliyo nga ntandika omanye ennaku zino mulina answer buli muntu mumuzikiza mwali ludda wanga tutandika magezi ago lwaki temwagatuwa luli nga tutandika gwe kennyini gwajja okujja era otukusaba obuyambi gwe kennyini ojja kujja otugambe tukuyambe ng'embeera eganye tukubuze twaliyongoza onoona kyengugamba nti kakati bw'omala ozoonoona n'ojja otusaba obuyambi naffe tukugambe twaliyongoza onoona. Omuntu wabuuza Proper ono mu mbeera gyali muti alina mikwano batugeze mu bayimbi bano gyali soose n'atundulamu. Teri muyimbi ataba na mikwano naye obuzibu bw'abayimbi abo tebatera kuba na mikwano gya ddala.
tebatera kuba na mikwano giri genuine ebituufu. Njogeddeko ne bamanager abatandika n'abayimbi bonna bakugamba nti ekyamwawula n'omuyimbi ono, omuyimbi atuuka ekiseera nga takyayagala kugambwako. Bwe muba mutandika bintu byakutuula ku mmeeza kuteesa nti owaaye kakati tukoze tutyo oyisaawo oluyimba luno nti tulabe gundi ne gundi. Bwe mumala okugikola ne mukikuba ne muyisaamu ng'omuyimbi buli waayita bamutendereza, awo we watera okuva tagali. Abasinga baba tebakyabuuza. Nina gwe banyumiza, nina yanyumiza nanga nalina omuyimbi wange oyo, muyimbi oyo gumulaba oyo ye yali asinga ebigambo ebingi nga tanakubamu, ng'ayina ebigambo ng'ayogera kumukumu. Nanga ne ssebo twatuuka ekiseera ng'omuyimbi tubeera naye nga tutudde ng'ali ku ssimu ye bw'ati nga twogera tugamba nga basiba olunaku lwonna n'omuyimbi nga bamugamba naye nga ali ku ssimu ye takyava mu bigambo, takyayagala kumala googera takyayagala kumala googera na kuvaamu bigambo. Naye akabanga era kayita omuyimbi oyo gyali si walungi, embeera si nnungi nga bwe yali luli, okitegeera. So abayimbi ebiseera ebisinga bambi bwe baba bakatandika okukolagana sina bayimbi, ebiseera ebisinga abantu bwe baba tebannakubamu bwetyo bwe tutera okuba tuba hambo. Naye bwe oyagala omanya character z'omuntu entuufu muweemu akawumbi, ojja kumanya nti ddala mu butuufu ono ayina empisa oba tayina mpisa, gundi abeereka naye oba tabeereka naye. Nze njogedde kawumbi, sente emalayo kuba teri sente emalayo etandikibwako nga kawumbi. Ekawumbi ke katandikirwako mu sente ezimalayo. So omuntu muweemu akawumbi, ogenda kumanya kala z'entuufu, ogenda kumanya nti gundi oyo tabuuza, ogenda kumanya nti gundi oyo buli kimu kimunyiiza, ogenda kumanya nti gundi oyo waliwo ne byatayagala kulya abadde abiriisa nnaku. Okiseegera kye njogerako. So ebiseera ebisinga abayimbi bamanyi okukyuka as they grow and develop. Naye omuyimbi weena nkusaba weekuumireko omuntu ne bw'aba omu ng'asobola okubuulira amazima, ne bw'aba omu bw'ati ng'asobola okugamba oluyimba terukola, bwadde olwagala nnyo muyimbi wange naye terujja kukola. Beera naye omuntu omu ng'atera okuwakanya, atera okuwa perspective endala. Batera okwanguwa okubagoba nti baga tebagala bad energy, negativity. Naye kakati ogenda kumanya otya nga ogenda kumanya otya ekiddako nga negativity tebamukugambye, because when they tell you the negative omanya ebyokutereza. Okitegeera n'omanya nti wano nino patchingawo bwenti, nina terezaawo bwenti, nsobola okugenda mu maaso. So omuyimbi wenna nkusaba weekumireko omuntu oyo asobola okugamba amazima, akugamba nti blood wano oyokya, nti wano kiri bwe kiti. Naye abantu abasinga be mulina bonna bapikerere, bonna bapikerere. Okitegeera bonna abasinga obungi babeerawo kusudiya mugagga ba yes man. Omuyimbi asobola okumisinga ekintu ekimuyamba n'atagenda ndaba abo nabo batugirira nnyo, batubeerako nnyo, buli saa baagala kutunoonya, kutugira, kutusumbua tumalako mirembe. Naye mu kifo ky'okugamba omuyimbi ono kyafunamu mu kintu kino, oganye okumugamba nti wano bw'oyisaawo bw'oti ofunamu kino, bw'oyisaawo wano bw'oti ofunamu kino. Mubeereyo ne mugamba abayimbi nti abo bakufunamu bokka, gwe tolina kyobafunamu. Nti interview ya gundi atobikola ebyo naawe oyo yakufunamu, gwofunamu ki? Ne mwokyesa abantu ne batuuka ekiseera nga beetaaga abantu nga babanoonya nga abantu tebabaliiko. So gwe ng'omuyimbi nkusaba beerako n'omuntu ku ttiimu yo nga si yes man, nga ajja kubuulira amazima mu butuufu bwago nga bwe galina okuba. Dr. Proper yakola interview ku Spark Luyeri ku Daily Soup ku Monday. N'agamba asaba abawagizi be bamwongerayo chance. Alina akayimba yakubye ayagala bamwongerayo chance bakawulize mbu alina ensaba ennyingi ze yakola. Ensaba ze tugenda okumanya essaawa yonna. Nnyingi ze yakola ze yejjuse era abadde mu depression okumala emyaka 7. Bwenga Kim ku interview okusinza ku interview no Dr. Proper gye yakola, olowooza ki ekisinga obonyabonya Dr. Proper by the way, abayimbi bedda abo nabo tubanenyemu na kitono nnyo kubanga bo chance tebaafunanga abayimbi bakakati. Ba Dr. Proper bwe bayimbira endongo teyalimu nnyo sente. Nja kugamba amazima amatuufu nti Fefe Busa akoze sente mu rap okusinga GNL Zamba. Bwe kiba kyakola sente mu rap bookings, bali abasajja batambuliranga nnyo ku passion ku kyagala. Fefe Busi ayinza okuba ng'akoze sente mu rap okusinga, sigambe nti bwe kiri naye ngamba nti ayinza okuba ng'akoze sente mu rap okusinga GNL Zamba. Olw'ensonga nti essaawa eno endongo egenze ekyuka, egenze ekula era erina level weetuuse kati okitegeera kye njogerako. So abayimbi abedda nabo tetugenda kubanenya nnyo kubanga bambi endongo teyazzanga nnyo revenue, endongo teyaleetanga nnyo sente. Naye kakati ennaku zino muyimbi w'ennaku zino ogenda tugamba ki? Nga twalinga tukulaba nga shono zitimba ozitimba nti ndi lukunjiri leero, nti ndi eno, ndi Bukoma Nsimbi, banaye gundi we shut down this show,
we shut down that, we did that and that. Bagenda kubuuza wali okola ng'ate ne sho twaziraba ng'okola kati ogenda tunnyonnyola ki nti tewakola ng'obaddewo ng'olina shongo. Kitegeeza omuyimbi beera careful. Njagala okimanye nti si gwe asoose ate era amazima amatuufu si gwe agenda okusemba. Bangi nnyo bakyajja, bangi nnyo bakyagenda ate nga mubagenda enkya oyinza okuba naye mwoli kuba teri atimba lisiti y'abajja nabagenda. Okitegeera, so oyina okwebereramu ng'omuyimbi because you never know what tomorrow might bring. I will excuse those people nga ba Dr. Proper, nga ba Rocky Giant, ba Master Blaster. Kale no Master Blaster yeno yayimba-yimbako mu mabaale eyo. Ba Red Banton, ne Red Banton kale yayinza okuba yakola mu Coca Center, he was connected, yagendako mu bagagga eyo bani ono waspia motors bawava muno bani bonna bebitiibwa ne bamuyamba-yambako mukwatirako yo osobola omugamba nti oluusi ayinza obba yayokyamu kuba na mutabani wa Queen mulamba. Mutabani wa Queen Red Banton tokimanyi owa Bungereza ono takimanyi nti Red Banton mutabani wa Queen kati ekyo nakyo kiyige leero mutabani wa Queen okimanyi sinzanze kata kimanyi kati ate nkijja kugwe atya gwe mubuuze yeyitanga mutabani wa Queen Red Banton se yeyitanga yatugambanga mutabani wa Queen kati fete tukinaako obujulizi oba ali oba tali tutwala kigambo kye nti mutabani wa Queen mutabani wa Queen. So byonna ng'obikola muganda wange naddala gwe omuyimbi aliko olwaleero nkusaba omanye nti there is the end. It can never be peak time for you forever. Bawulira omuyimbi n'owamawulire beera nnyo buli muntu yenna ali mu limelight. Buli muntu yenna ali mu limelight. Nsaba obeereyo ng'okimanyi nti waliwo next kimujike watudaka nakagenda kuveyo banaye nga kogira omwana ajja nakwata kyokola kyennyini n'akikyusaamu katono ate n'akikola okusinga n'otuuka nga tokyalina kyogamba nsi omwana ajjira mu style yo n'akola kyokola n'akikola okusinga nga tolina nakyogamba bantu n'akukubirayo mu style yo nga tolina nakyoyinza kukolawo. So olina okubeera careful ng'omuyimbi akasente kafune ka respecting. By respecting your money ntegeeza katereke tereka sente yo giteke mu bikuyamba. Tereka atya sente ayina babawunsa 10 ngezesa ayina abamukuma ayina emmotoka zimutambulirako tuyina eggaali actually kantayo ku ggaali kwa kati ekiriwo eggaali eyo eyina okulya eyina okunywa eyina okukola ki eggaali wagaye waliwo abayina eggaali ng'esasulwa eggaali tewali ggaali esasulwa sente bonna babeerako ku lo teri ayina ggaali mbunga esasulwa sente gwe wagaye waliwo ali mu fangoni ng'ali ku payroll mbw asasulwa just ng'omugagga asiimye asobola okwokyayo n'ebintu by'eggaali olaba twazibeerangamu nga tezituwa wadde ataso ng'ate tetuliimu na bwakabi n'obeera mu ggaali nti oyo muyaaye abeera n'abayaaye bawali nti oyo muyaaye weeri oba muyaaye weeri oba okitegeera naye ng'obeera nabo nga tolina kyofuna namu. So abayaaye ebyo by'okubeera ku magaali bo babeerako bya bulijjo. Waliwo ne levels mu bintu bino tojja kubosinga nga bebe. Tomanyi banga bebe kulu lyaterekedde majja. Tomanyi connection bebe gyali zalina. Ndi muyimbi muto negomba bebe njagala byakola bemba nkola bebe kulu alina bamukuuma actually kati buno obudde bebe kulu alina mutambulirako we mundu simanyi sente zamuwa nange ndi muyimbi muto nakubyoka hit nzalimpa anti nze besibimanyi muzeyi tannandaba kumpa kati nzalimpa neteke mu kiti nzalimpa njagala nnyo bebe kulu njagala kubanga ye nange empangisizo we mundu ngenda zitereka anti kakati oyo bebe kulu gwolaba essaawa eno tomanyi nti waliwo bebe kulu oliyo wakube kube nga ne byayimba teri abiraba mu magezi. Waliyo bebe kulu oyo wahaso ne bebe kulu teyatandikira mu kuweebwa bakuumi yava wala yajja akola emikwano emituufu yajja yeeyisa mu ngeri entuufu n'akonectinga n'abantu balina okonectinga nabo n'atambuza endongo y'okutuuka ku bebe kulu owaleero. Gwe yaga kungamba nti yagala tandika music leero weeyise nga bebe amaze emyaka 2 mu ndongo okisegeera result z'emyaka 2 ng'okola si ze zimu ne result z'emyaka 2 ng'okola. Oba olina okwebereramu ng'omuntu be patient manya ne time y'entuufu ate togenda kubeera wakabi ng'abalala okisegeera. Omanye ebbanga Fik Family lye yamala ng'avuga kali kagundi bakayita kawish car red. Tewalabako kawish car red akakagwa ku accident. Nze nno okumanya Fik Family lwimba semuwe actually Fik Family kanzo mutegeera obulungi. My woman is my property. Webale nnyo. Fik Family yali avuga kawish car red
Okitegeera nga tannagenda ku eri Prado bitame ya black short gye yali avuga nga tannagigenda ku yali avuga wish ya red ate waliwo ne Fikfa Meiko le yatambulizanga ku bigere. Okitegeera kye nkugamba kati gwe weegomba Fikfa Meiko ono wa jipu asula emuyenga mu nyumba y'emiliyoni 5 buli mwezi olaba nti oba obuuse ebigere oba obuuse kati oyagala obeere nga King Kong oyambale jewelry nga waddala okitegeera oyambale chain nga yeeyo yennyini Diamond nga Fikfa Meiko bw'akikola kubanga olaba Fikfa Meiko akyambala tojja kusobola. Fikfa Meiko alina haso ye gye yayita ng'akyayambala engoye za DT ng'akyakola mu DT eyo ng'akyaguza abajostede engoye yali dancer Virgin olwa munu gifya Virgin and you know it scream Fikfa Meiko yalimu ngazina amazina yali omu ku badansa ng'atuyanye bw'ati asala entuuyo ng'ali dansa tamanyina kumanya nti fresh boy ng'ali mu video y'omuntu atuuyana. Okitegeera kati ayinza n'okuba tajjukira ddiwe yasembayo tuuyana ng'apafominga. Okitegeera kye nkugamba so ebintu bikyuka ebintu bya level bintu tomala gabuuka class na bibiina time yo bwe batennaba ne bw'okola ki eba tennatuuka ate bwe beweddeko so kitegeeza time yo bw'etuuka giutilizing gikozese mu bintu ebituufu olimu weewala embeera nga zino ezigenda mu maaso. Nze nga Karo ngezesa Karo ndi muyimbi kale ndi wa mawulire kanchwale nga ndi wa mawulire ngenda manya nti ambu time yange yetuuse ng'otandise okola sente mu kyokola making money out of your craft. It is your time. Oyinza okuba toli ku peak naye tolinda kubeera ku peak. Tandika kyemanyize nga tonnaba ku peak. Buli w'otandika okola sente mu kyokola manya nti eno ye business yange ndi muyimbi wojjamu ozzaamu kyenkana ki era otereka kyenkana ki just like any business. By the way okuyimba kuno mulimu naye kiremeseza abayimbi okutwala okuyimba ku level eddako kwe kubanga they do not take their craft as a job. Abasinga tebagutwala nga mulimu they don't kubanga omuyimbi yenna wandye tutenga company nga company tugambe erina kye manufacturing what you manufacture your product is your craft y'endongo yo weeyise bwotyo byotunda biyise bwotyo endongo ejja kutambulira bulungi nnyo oba okitegeera. Atumaliriza gwe nga Kimu munnamawulire embeera Dr. Proper gy'alimu gw'ogiyigiddeko ki gwe nga gwe? Owaye nze Dr. Proper sigwe ensoso yigirako nze njigidde ku bantu bangi nnyo bendabye abakabi naddala ababadde mu TV bangi bendabye nga bo bakabi batutezanga ne alamu okubalaba. Nkubuulira waliwo Sheikh Kampala wano twazitegeranga alamu ogirabe ereme kuyitako. Kabata ayina show ali ku Top TV anti batukuba emigo njukira nali bujuuka awo nali ne Oruga kati council yasoma bwaro ya biki batugamba yali 2013-2014 awo senga atugambye mugende muleeta amazzi njagala pipe jjule olwo twewala ki atwewaza kulaba Kabata tubeera ku Kabata ne twasama muganda wange anti ne tugamba asenga musawo ali wansi tebajja mugamba tujja tulaba Kabata tugirenga tulaba Kabata tujja kakimedda waliyo zisho kati Kabata ayomba na kapiripiti okitegeera kye nkugamba ayomba na kapiripiti bali mu kuwanyisiganya bigambo kapiripiti amuwa ne Kabata nazza okitegeera kye nkugamba Kabata n'ayomba kapiripiti nazza ensi ekyuka oli namugamba oyambadde omwana watugira n'okukuwa lectures nagamba nti gwe wayambalanga gomesi olooza naffe oyagala twambale gomesi twakolanga bino ne bino ensi eneekyuka bweti byakoledde ku myaka 10 ng'ate alimbye oyo mwana byakoze ku myaka 10 nze sibikolanga ku myaka 10 saabikola ku myaka 10 nze ku myaka 10 oba nali luddawa nali nnoonya kipiira kirala kyakuteekamu busatu sambe tugende okitegeera so kyengezaako okulaga nti buli muntu asobola okubeera owakabi leero but there is tomorrow kugambye waliwo show ze twategeranga alamu okulaba ku TV WBS oku okitegeera twakeeranga ku makya waliwo eno show y'okumakya bagitanga morning biki was it morning was it morning express walingawo show yabeeranga ku WBS eyo ku makya nga mulimu ono kyali waffe Luzze nga atuwa olugambo nga tutega alamu bwe tuti ne tukeera tulabe Luzze oyo Luzze okimanyi nti Waiki Benda nasooka mulaba ku show ya Luzze Waiki Benda Luzze yasooka omundaga Luzze Andrew Anderson ye yasooka okundaga Waiki Benda so kyengezaako kulaga nti ebibimba bika Straka Baby twateganga alamu okumulaba nga tutega alamu
okulaba straka baby ngogamba kansumagiremukko katono wano mu nzu kusenga straka ze jukire saawa ezo ebiseera by'essaawa nnya z'abangaleeti naye oyogera ku straka njagala interview ya Lwamiti okisegeera oyogera ku straka bwenti omutima gugamba bannaye Lwamiti bwange okisegeera so abo bonna bali Lwamiti wa jjojjuuzi wano jjojjuuzi yakola ki nnyumiza emboozi gy'obadde onyumya totera kutya nnyo naye Lwamiti wa jjojjuuzi wano nga bukedde yakatandika naye waliwo bali abantu baffe bali bakazora baani oba okitegera kyenkugamba betulabidde emyaka gyonna lwakakale kazora ye he became a businessman bino n'asalawo abiveemu agende ku kiddako naye kyengezaako kulaga nti there were big shows twalabanga n'ensi neekwata ku matu waliwo abayimbi abanene ngenda kuwayo record era butida naliko ku BTM eyo nga nkyakolerayo nakubirako record era butida ajje atuyamba ajjeko mu studio yaffe tukolemuko ka interview naga simbubi mwana wa mama naye ojja kumpe amafuta ga mitwalo 2 simbubi omuyimbi yeetaaga amafuta okutambula nangamba gwe sigenda kusasuza kubanga ntero sasuza interview zenkola naye sijja kusasuza n'empaye z'amafuta mitwalo 2 simbubi nzije record era butida ati TV ze zimwa zinoonya jasizo mukoleko story mu bweti ayite wagende ku kiddako oba okitegera kyenkugamba se ebintu byensi bino bikyuka gwe ng'omuyimbi rekodera yatusaba emitwalo 2 yatugamba era nawe otumuwanga ssente omukolako interview oyimbi nakati akyaliwo sijja mwogera naye waali ani oyo waali abeera makindi eyo ebintu byensi bino kankubulire karo bikyuka naliko ku TV emu eyo BTM naina chali wange ne mukubira ne mugamba funira ku Hanson bali luno oyo to nkolemuko nali fani wa Hanson bali luno era Hanson bwoba olaba interview eno manya ntikolo we wanfirwanga fani wo I swear I used to love Hanson bali luno nga kasajja kambala bulungi nga kasajja kaba smart nga kasajja kayimba ate nali namusingaganako ko TV yawe banga tono nnyo ndoze emyaka ndozanga mu 2017 yawo nga namubitingako ku TV ne musanga nga musajja wa kabinyo tayinambwa n'omurundi n'ogumu nonya Hanson bali luno nkoleko interview naye ngamba mutufu kamunonye lero nze mu interviewinga Hanson bali luno sisuubira nti interview eyo njeetaaga okay TV bagita ndi BTM amugambe interview sijeetaaga nekisooka sikola interview sikyakola interview sikyabikola ebyo interview ezo nekyokubiri TV sijeetaaga nayongero kikkaatiriza ndiyo TV omanyi naye ekizibu ekiri ku kwogera ebintu olusi gwakyogedde tokijjukira okyerabira mangu iyo TV sisuubira nti njeetaaga kale no munaye binensi katonda lwekyuka ne bwekula mba ndi kucheza yangao twasama nga kasimu kavuga ntize Hanson nazoka ne muting esimu nenseka ne mukwata nengamba wanji mukama wange nanga nina kayimba akapya nembuza bakaitani mukama wange nti kwekali bakaita gundi ne gundi ate munaye kyewunyisa nenkazanya eche naye nava ku simu nengamba ebintu byensi bino bwe bityo bwe biri osanga kuluna ate bwe yandinkubidde nandimufuddeko nnyo kayimba nakazanya naye osanga kuluna nandimufuddeko nnyo ngaafa ku muntu wange gwe mmanyidde ebbanga okisegera kyenkugamba so ebintu byensi bino bikyuka bwe bityo ensi yetolola bweti leero oli wakabi enkya ku for you page toliiko byangu nnyo webuuza kyali waffe ama nga tusiibula tuve wano bachali baffe bangi chali baffe Uncle Lwamiti omujjukidde Miles munonyeka ayina story y'endongo oyo nnyingi nnyo ebintu ebisinga bibadde wakati nga bigenda mu maaso Miles oyo yaleeta Brian White n'amwanjulira abantu mu ndongo oyo Miles yaleeta Brian White wano abantu Miles ayina abagagga bangi nnyo bayanjulidde Uganda bangi nnyo oyo yabagagga abanabo omwana ekisinga okunjagaza Lwamiti okimanyi olaba ku status ya Lwamiti gwosanga Kim waliwo n'abaana baba bakajja mu mawulire nagale nalase ku TV kana ebike gundi biki Miles gwosanga wansi downtown atambulanga bwayagala downtown aliyanyo wali mu lufu ngali open water tadde ku wadde master atambula mu lufula teyekwese yekubya akantu ke kati okamanya pale we bwayambala ngali free ogamba ali bibye ye Miles Lwamiti asobola okuba n'embeera eyo ng'avuga Benz n'ogiparkinga wali n'okola ebibye kyekizo kugamba
either webera mu maaso leero emabega tebaako webera emabega eyo mu maaso tebaako ye lwamiti omutuufu ariko olimbega gwe biki byonoonya ku miles lwamiti biki byonoonya ku miles lwamiti olimbega definitely nga tumaliriza abayimbi mwebereremu oba baserebu kale mwebereremu kubanga munaye ebintu byensi bikyuka ensi madaala gambuka ate ne gakkirira mu mbeera y'emu oba okitegera kyenjogerako so mubeere careful wadde ng'ofunye sina bantu bokka naawe omuntu munnanga ali eyo ng'ofunye akalimu kakuwa ku ssente zisinga kuze wali ofuna luli ate olukatuuseemu n'otandika kujooga mu kifo ky'okwetereza obeereko mu eyo embeera lubeerera omanyi wali okuyingira mu mbeera ennungi n'ogibeeramu katono n'okyamuka nnyo n'otandika kucelebratinga n'otuuka ogivaamu nga tokyasobola gisupportinga bw'oyingirako mu mbeere nze buli wentesitinga ku good life mpulira nga saagala nveewo njagala nyongera okubeera mu bulamu ng'obwo nekinkako okwerumiza ddala nsobole okubeera mu good life eyo mu maaso oba okitegeera kyenkugamba so ng'omuntu yenna weeberere mu ssente bw'oba ozifuna kati tekitegeeza nti zigenda kujja paka mugenyi nga bwe bamwogerako n'ebyalaali eyo ssente mugenyi ebyaddala leera waali enkya teziriwo sobeeramu beera careful ate ssente zo zaagale nnyo zitereke nnyo zinvestinge bulungi nga bw'olina okuba ng'ozinvestinga Kim Gikege mannya gange ndooza ffe tubatadde tulabeera nnyo ku bbalamu mubeere bulungi mweraba